tobeera mu mukwano nga tomanyi wajje gulaga obeera oyonoona bwonoonyi budde ate togenda mbufumbo olw'ensonga omuntu omwagala nnyo omufiirako omuyinako chemistry naye sooka onoonye ebiruubirirwa byammwe biyinza okukwatagana ebyo ebijja obbakuuma nga mukyali wamu okumala ebbanga ddene naye eyo fiiringi oba olw'ensonga omufiirako eyo empulire ejja kendeera obeere naye olw'ensonga mukwatagana. Leero nkuleetedde ebintu 7 by'oyinza okunoonya mwagalwawo olaba oba muyinza okukwatagana na bibuuzo ki by'oyinza omubuuza omuzuula oba anaakwatagana naawe alina ebiruubirirwa eby'okukuwasa oba akuzannyirako buzannyizi. Babuuzaako mwena mikwano gyange amanya gange nze Lukomwa Jonathan bwe guba gwe mulundi gw'ogusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry kati nno teweerabire okusubscribinga ku YouTube channel yaffe okoona ne kade gw'ojja osookanga okulaba vidiyo zaffe ez'Olwokubiri awamu n'Olwokutaano. Olwokubiri tubeera twogera ku mukwano onoonyeza otya omuntu omutuufu okuumya otya obufumbo bwo naye ku lunaku Olwokutaano tuba tuddamu bibuuzo eri abo abakkiririza mu Bayibuli kati nno bw'obanga olina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma Bayibuli noonya ku WhatsApp namba yange eyo obeera mugumiikiriza ate tokuba Katonda bw'abeera ng'akozesezza obuweereza buno okukyusa obulamu bwo tusaba oyimirire naffe twetaaga oggulayo kompyuta awamu ne kamera obuwagizi bwo nja busanyukira nnyo Mukama akumpeera omukisa katutandikirewo. Welcome back to Jack Online. Ky'oba onoonye ekisooka ayagala kukozesa bukozesa oba ayagala kuwasa kati tosobola mubuuza kibuuzo oyagala kumpasa oba oyagala kunkozesa ajja kulimba ajja kugamba njagala kuwasa bw'anaamala okukozesa akusuulewo naye beera ng'onyiga ekibuuzo nga tajja kutegeera naye ansa gy'anaakuwa yejja okutegeeza oba akwagala kuwasa oba ayagala kukozesa. Mubuuze ekibuuzo nga kino: biki ebyakusikiriza okunkwana oba biki byonneegombako? Bw'akubuulira endabika yo mbu oyina 6 pack oyina height oyina figure onkuba olabika bulungi oyogoba bwe munaamala okwegatta nga muli mwenna okumala ebbanga ddene endabika eyo egenda kukyuka ajja ttandika okumanyiira azuuleyo omuntu omulala omulungi akusingako naye oyo ayogera obusobozi bwo n'agamba nti oli mugezi engeri gy'okolamu kino onsanyusa bw'okola kino nkulaba ng'oli maama w'abaana asobola olabirira abaana be oyo ayinza obbeera n'ekiruubirirwa eky'okubeera naawe naddala singa aba ayogedde obusobozi bwo ekyo ddala ky'oli ekitakyukakyuka endabika obulungi ebyo bikyuka ayogere ku magezi ayogere engeri gy'oli omukozi n'ebirala oba oyinza omubuuza nkubiramu ekifaananyi nga tuli awaka nga nze maama gwe taata biki bye tuyinza okukola bw'akubuulira byakwegatta byokka nga tayogera busobozi bwo biki by'oyinza omugattako n'oyo naye ayinza obbeera n'ekiruubirirwa kyakukozesa bukozesa. Ekyokubiri enkwataganya ya ssente bw'abeera ng'azifunye azikozesa ki kubanga ekyo ky'ogenda okuwagira obulamu bwo bwonna. Obufumbo bungi obumenyese naye ng'obuzibu buva ku ssente kati ate bw'omala ofumbirwa ssente zibeera tezikyali zo wekka ogenda n'okola n'oziteeka ku kameeza ne zikola ekintu kye kimu oba n'akubuuza ssente zo wazikozesezza ki kati mubuuze ekibuuzo ng'okiweseemu amakoona naye nga tajja kutegeera ate muleke ayogere ye kyayagala kubanga kyekyo ekimuli ku mutima. Mubuuze ekibuuzo nga kino nti bw'obanga ofunye ssente ez'obwereere nga nnyingi nga biliyoni namba kikyoyinza okukola kati muwulirize ekyo kyagenda okwogera kyekyo kyayagala okuteekamu ssente kati gwe naawe weebuuze singa mbadde nzifunye nga ssente zange nze nzikoleredde nsobola oziteekamu mu kintu ekyo. Eri omwami ate gwe kyangu nnyo nawe osobola okubuuza girlfriend wo nga tonnaba muwasa omuzuule oba anaabeera wa mululu ssente za kikyala tayagala kukwata ku ssente ze ate ekirungi ky'abakyala bo babeera direct bw'omubuuza ekibuuzo tamala kulowooza nnyo kuddamu ansa nawe mubuuze ekibuuzo nga kiri direct ti ssente zinaabeeranga zizo nga tuli mbufumbo oba zinaabeera zaffe kati ansa gy'anaakuddamu kijja kuwa ekyokuddamu oba munaakwatagana by'ensimbi oba temuukwatagane ogende mbufumbo ng'okimanyi nti byonna ogenda bikola n'amaanyi go wekka. Ekyokusatu akolagana atya n'abantu okutandikira ddala ku famire ye n'abantu abalala ab'ebweru. Kansookere ku mukyala osobola omubuuza ekibuuzo ng'okiwesezza amakoona wakuzibwa otya atandika okubuulira taata waffe yatutulugunya saagayira ddala basajja kati nga maama we yamuteekamu ekifaananyi ekibi era ng'alina ekifaananyi ekibi
ku basajja bonna. Ne bw'olikola otya va ku feeling kati gy'olina naye munaafuna obutakkaanya ziri memories oba ekifaananyi kiri ky'alina ku basajja kijja kukomawo ajja kwetamwa. Kanzire ku musajja akolagana atya ne maama we era kifaananyi ki ky'alina eri abakyala bw'abeera ng'aboogerako bubi bwe mulifuna obutakkaanya nawe wajja kugatta bakazi bonna balinako ekifaananyi ekibi. Gwe omwami tunuulira omukyala ono engeri gy'akwataganamu ne taata we. Gwe omukyala tunuulira omwami ono akwatagana atya ne maama we. Ekyokuna enkolagana ye ne Katonda. Tomubuuza nti enkolagana ye eri etya ne Katonda, otya Katonda, okkiriza Katonda. Ebyo ebibuuzo tebabibuuza naye mubuuza ekibuuzo ng'okiwesezza amakoona kubanga okutya Katonda kintu kikulu nnyo mu bufumbo. Waliwo akaseera kajja otuuka nga tasobola kuwuliriza, nga teri muntu gw'awuliriza naye ng'asobola okuwuliriza Katonda, ng'asobola okussaamu ekitiibwa ekigambo kya Katonda. Kati buuza ekibuuzo nga kino yadde oli mulokole mugambe mbuulire enjiri ndokoke olabe engeri gy'akozesaamu ebyawandiikibwa, olabe engeri gy'akulembezaamu Katonda. Mubuuze ekibuuzo wajja otya okulokoka. Mbuulira olugendo lwo olw'obulokole, mbuulira puroguramu yo eya Sande. Teekawo embeera enzibu omubuuze singa tubeera tufunye obuzibu mu maka gaffe, abaana balwadde, ssente zibuze, biki bye tuyinza okukola? Olabe oba ayinza okukulembeza Katonda oba magezi ge oba ddogo. Ekyokutaano yeeyisa atya ng'anyiize. Kati muli mu mukwano weerimba, sijja mmunyiiza, njafuba okukola ebimusanyusa. Olimba omuntu gw'obeera naye yakunyiiza buli lunaku buli lunaku. Kankuwa ekyokulabirako abantu b'obeera nabo kati be bakyasinza okunyiiza. Bw'olivaawo n'ogenda n'otandika okubeera naye gwajja osinga omunyiiza buli lunaku buli lunaku. Kati yeeyisa atya ng'anyiize. Osobola omubuuza ekibuuzo ng'okiwesezza amakoona. Kankuwa ekyokulabirako. Bebi, mbuulirayo olunaku olwasinga okunyiiza era nga toyagala ddujjukira lwatandika lutya, byaggwa bitya. Akubuulire kye yakola ng'anyiize obeere ng'okyetegekera kyajja okukola. Ekyomukaaga naye nga tetunnabagenda mu kyamukaaga, njagala okujjukiza mukwano bw'obanga olinayo 1000 oba 1000 beera ng'olutuwa ku Airtel Money yaffe ennamba yeeyo. Tujja bba basanyufu nnyo. Twetaaga okwongera ku mutindo guno ogwa jack, twetaaga okugulayo kompyuta awamu ne kamera. Kati bw'obanga olina kamera oba laptop tujja jjaniriza nnyo era Mukama akumpeera omukisa. Twongere ku mutindo gwaffe. Kati nno ekyomukaaga ekiruubirirwa kye, ebyo by'ayagala okukola mu maaso. Totunuulira by'akola leero naye mu maaso mugenda kubeera mutya. Kyagenda ng'okkeera ku makyo kugenda okukola kyojja omuzzangamu amaanyi yeeyongere mu maaso kikola. Bw'otaamuzzeemu maanyi tajja kwagala. Kati ekintu kyagenda okukola oli mwetegefu kiwagira, oli mwetegefu muzzaamu amaanyi. Oyinza kitegeera otya? Kubanga naye ye kennyini ayinza okubeera nga tannaba kizuula. Mubuuze ekibuuzo nga kino. Bw'obeera wakuwandiika katabo, sitole ki gy'oyinza okuwandiika? N'alyoka agamba nnyinza owandiika ku by'obulimi ne nnyamba ku balimi bonna bayige ennima ey'omulembe, oba nnyinza okuwandiika ku by'obufuzi oba n'envumirira abali b'enguzi. Oyo manya ajja yingira mu byabufuzi. Kati gwe oli mwetegefu omuwagira. Emikisa mingi nnyo omuntu kyasinga okutegeera oba kyalinako passion okifuuka. Ekyomusanvu ate era kyekisembayo kyekisinga obukulu, alina obukulembeze bwassaamu ekitiibwa oba alina abantu bawuliriramu. Bw'abeera mwami kigasa kitya? Omwami atalina abantu bassaamu kitiibwa kitegeeza nakyemalira, tawabulwa, tojja sobola muwabula, tewali kuteesa. Bw'abeera mukyala ng'alina obukulembeze bwassaamu ekitiibwa kitegeeza nti ajja kukugondera. Okikebera otya? Mubuuze ekibuuzo nga tekiri direct, mugambe bantu ki abakufudde ekyo ky'oli era bakikoze batya? Atandika okugamba abadde musumba wange, yansanga ndi muto, annyambye nnyo, abadde ampabula, buli kyaŋŋamba nga nkikola. Kitegeeza nti mu maaso eyo mujja kufuna obutakkaanya nga muli mbufumbo, nga ky'oyagala okyagala, toyagala kyerekereza, nga naye ky'ayagala akyagala. Mutandise osika omugwa. Musobola okugenda ew'omuntu oyo gwassaamu ekitiibwa, gwawuliriramu n'abayambako okukola okusalawo. Naye ono agamba nti nze ndi kaana kambaata, nze yeefudde kyendi, abantu tebannyambye, saagala bantu, siina gwe mpuliriza. Oyo nno otomedde. Ekyomunaana bonus point ngenda kiwa gwe kibuuzo.
oyinza kubuuza otya omwagalwawo oba ayagala abaana, ali interested in making family oba tali interested, ayagala ye baana bameka, naye nga toli direct oyinza kimubuuza otya. Kinteekere wansi mu comment section. Ate era teweerabira n'okukwata mu description box eri wano bwe wati gwali ku YouTube kafaana bwe kati, bw'okakwata okagenda kwebikkula wansi ntaddewo link egenda okutwala ku video ebintu by'olina okulekerawo okukola. Bwe weeyongera mu maaso ng'obikola bigenda kutta obufumbo bwo oba omukwano gwo. Beera ng'olaba vidiyo eyo. Mwebale nnyo okubeera nga mulaba vidiyo zange. Amanya gange nze Lukomwa Jonathan. Teweerabira okusubscribinga, okukonda kadaako, okusharinga, okulikinga. Mbaagala nnyo. Tuddemu ku lunaku olwokubiri n'olwokutaano. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tuddemu bye. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.